maama ono maama ffenna atukungaanyiza nga batandikidde nti ffenna twali wano ne baganda bange abekinga ne baganda bafe abalala ne bajja ne tugenda ne twogera ne taata omutwalo. Maama afiiriddwa omusajja abadde responsible nga taata nze kisubira nti taata aleka akameeza mulina omulina akameeza n'akameeza meeza taata badde aleka akameeza nga naawe okalaba nga kayinza okutwala wiiki neddaku aleka meeza. Abasajja batono maama ono mumulaba alina emmotoka 3 lwakuba teziriwo ja abadde azireka n'avuga taata banyi kuvuga motoka era omuntu yenna yalabeko taata ng'avuga emmotoka waniko omukono tamanyi ng'agulira mukyala we. Taata abadde ne benzi yamaama mama yabadde akimanyi okukivuga Regius mama yamanyi okukivuga emmotoka endala entini double cabin mama yamanyi okukivuga kyabadde n'emmotoka nyingi ngaye tamanyi kuvuga. Ngiriza n'abantu b'okukyalo n'abakyaki tubaniriza mu maka gano. Mama nyongera okugumya ti tunyuma wamu naawe era nze ne maama tuli ekintu kimu. Sisobola kumalako wiiki nga sirabye maama ate maama aze kusuubiza ngenda kubeerawo wano era omukyala nayogedde naye mufaliso ngenda kuguleeta sogembereko wano ne maama paka lwanaatereera kuba maama kimukubye bala nnyo. Amanya gange Dr. Tamale Gilbert era nga nkolera Kisubi ne Mulago eyo Mulago ndiyo nga student era nga mukulu wange wayogedde nti muzeeyi abaana badde abaweeredde era ndi mwaka gusembayo ku masters yange era tasobodde giraba naye kyenyiza omwebazaako nti muzeeyi ne maama ono batutegeka bulungi era nsuubira kufe ffenna abali wano ffenna at least tusobola okubeerawo ne maama ono. Mukulu gange byayogedde taata byabadde akola ate ne tubikola weewaawo ate n'okusingawo. So maama njagala okugumya tuli wamu naawe wali we tugenda kubeerawo era togenda kunyolwa. Tujja kukola ekisoboka okulaba nti obeerawo nga tewali buzibu bwonna bukutuukako. Muzeeyi mu mateeka g'obusawo sikiriza kujjanjaba bantu ba luganda bange naye muzeeyi yali yagaana okujjanjaba omusawo ava mu Uganda okujjako nze. Era we twali tugenda yatugamba ebintu bibiri: mutwale ekisubi ewali mutabani wange ate naye alina okubeerawo. Yali takkiririza kyamuzibwalinanga nnyo okukkiririza mu bantu abalala. Era ekisubi eyo tubaddeyo tufunye ebitanda emirundi gibadde 3 era ng'omulundi ogwasookera ddala era bamubikako yagamba afudde naye nga yali mulamu. Omulundi ogwokubiri era ne batuwa ekitanda era mukulu wange babagambye twamulongooseza era n'ogwo bamubika naye nga yali mulamu. Guno omulundi ogusembyeyo bwe twali tugenda nagamba maama ono titugenda naye tuyinza obutadda. Nali bato bange ne bakulu bange saabagamba kuba nali saagala kwamala ku maanyi era nagamba maama tetulaga ndabayo nze naguma dda era abantu mbadde njogera nabo ku masimu bakimanyi kuba nze omulundi ogwasembayo okutwala muzeeyi mu ddwaliro
teyali bubi nga bwe bagamba naye nze maaso g'omusawo yali bubi. So bintu bitono nnyo ebisobola okumenya omutima, bitono ddala. N'ekintu kyesitagenda kwerabira mu bulamu bwange nti muzeeyi yanfiiridde mu ngalo. Muzeeyi ekigambo kye yasembyeyo okuŋŋamba omayi under arrest, kubanga bamuwadde akadagala akebasa yazuukuse ne mu prosesi y'omwongera eddagala ddemu awo mulemu. Ndowooza obwongo bwamututte ku ngeri gye yabaddemu ng'alwana. So nambuuza my under arrest nemugamba muzeeyi tontegera yenze, nagamba gwe nkumanyi era naddawo nerebaka. Muzeeyi yafudde mukutte ku mukono gwe nti omukono gwanjogoze nguwulira, omutima nga sikyaguwulira wano naye ng'ebyuma bikyabala. Abasawo nga buli omu agezaako okola naye ng'obudde obutakyamaanyi kyebayinza kukola, kubanga nze nabadde nakitegedde dda. Era nafulumye IC eyo kuba nabadde saagala kulaba biddako, era nasembye ne bakulu bange saagala kulaba ku kifaananyi kya muzeeyi. Kye nasembyeyo okulaba obudde obwo kekibeera ekifaananyi ekisembayo, kuba nasemba okuwulira bwentyo omulundi gwe nasooka okufiira omulwadde wange ng'akyali mu training e Mulago. Yali muvubuka muto nga alina sukaali myaka 32. Muvubuka oyo yanfiira mu ngalo e Mulago. Omukadde embeera gye nawulira omusawo yenna alina kugamba omulwadde we gwafiisa asooka amukuba wala nnyo. Oyinza n'okuva mu busawo kuba oyinza olowooza gwakireese. Embeera eyo nazeemu nenjiwulira olunaku lwejjo sawa nga 5 nga omuntu agenda naye nga tolina kyosobola kukola. Amazima abasawo tugumya naye ate gwe omusawo tolina kugumya, kuba ne bagamba agenda kubeera bulungi oba okimanyi kitagenda kubeera bulungi. So obulwadde bwa muzeeyi ffe ng'abasawo omulwadde yatuwa olukusa okwogera ku bulwadde bwe, tegagenda wulira nga njogera ku bulwadde bwe. Fayiro gye ziri simanyi oba yasayininga disclosure ne batayasayininga, obulwadde bwe tetujja kwogeraku. Kozi ekirala kyenyinza okwogera ku muzeeyi wano ewaka, sisaakulira wano, akulira bajjajja wange e Masaka naye najja wano ng'akuze ddala nga ntegeera. So muzeeyi jagamba mumutegedde bukulu, kuba natandika omulaba okutegeera nti ono kitange azaala nga ninga mu P6. Naye bwe twabeerera enaggalama eyo ne muto wange ono nti wazzanga omusango nga balowooza taata gwe balaba ku TV ye taata w'ewaka, era nga balowooza obagamba nti ngenda kukuloopa ewa taatawo tojja kutya nnyo. Naye twasanyukanga nnyo nga twagala bagambe taata baleme ate gamba maama, kuba maama waliwo wetwerabira omufaliso, muto wange oneerabira omufaliso nga tugenda ku ssomero nga tayagala kusoma. Yagikyusa emotoka n'agukomyawo ng'alowooza obudde bunaba busibye, kuba tugendagala masaawa 4 ez'ekiro. Naye ate muzeeyi ono, muzeeyi yajjanga ku ssomero ne bamulobera ebintu byonna byonna byobadde okola, balowooza agenda kukuba emiggo eginakutta. Ate muzeeyi ku baana be yalinga soft nnyo nnyo nnyo. Ate muzeeyi ng'atuwa ekitiibwa. Muzeeyi ayinza okuba alina entalo ze n'abantu naye talina ntalo n'abaana be. Era twatulanga omwo buli Lwasande ng'avudde ku kyaki ne tunyumya n'akugulira engeri gy'olina okutambuzaamu ebintu. Muzeeyi tayagala musinga. Era ekyatuinspiringa ne mukulu wange ono nti muzeeyi ogenda mu argument nga ya politics ne wokeera okusoma ebitabo n'obibikula tosobola muwangula.
kati nange nga muzza mu medicine awo nga naye tanyega ngengeri yokka gyoyinza omuwabulamu kufuna kintu kyatamanyi era yatuwa nnyo respect twamugamba ffe tugenze ku side ya sciences yasooka n'akigaana natulamala n'akikiriza era n'atusapootingira ddala nnyo. Nze sijja kubagamba nti tulabye ennaku nnene nnyo, nedda. Tetugenzeeko ku ssomero ne batugoba fiizi, tebatugenze ku ssomero babanja, nedda. Tubadde tetutwala bingi nnyo nate nga tetutwala bitono nnyo. So muzeeyi atubeereddewo, tosobola kwogera ku success yo muzeeyi nga taliimu. Muzeeyi atubeereddemu. Waliwo n'ebintu bye tubadde tuyitaayitako lwalinnya lya muzeeyi, yagenda n'atuwa amannya ge. Mu covid bagenda okugalawo ng'emmotoka tezitambula ne bakkiriza abasawo okutambula naye saalina motoka ate nga sobola tambuza bigere. Maama ono nafa ku motoka naye nga sirina na driving permit, naye kyampisangawo lyalinga linnya. Era nabadde nzija ne mukyala wange ne mugamba emisango egimu kati nina ogireka kuba abadde anzijayo tagenda kusobolanga kunzijayo. Kuba muzeeyi eyo yanzija poliisi ne bankwata driving without a valid permit nga bagenda nakuntwala mu kooti. Naye era biseera bya covid muzeeyi yajja n'ayogera n'abantu ne banta bangamba genda ne tuddamu kuvuga nga talina permit naye nga mu covid nanjija era naddamu okuvuga nasigenda. So muzeeyi ye atubeereddewo era baganda bange temweyibaala mbadde mulowooza muzeeyi agenda kataasa mu bintu ebimu kitakyaliwo. Kitegeeza obulamu bwaffe bulina okukyuka ate ne tudda obulamu obutali muzeeyi. Kujja kuba buzibu nate tukisobola. So bannaayinza bye byange. Bonna aboogedde bakulu bange, nze mpozi okwawukanako n'abalala. Nze nja kwogera nnyo ku mukwano gwa taata kubanga era abasinga wano obudde basaasira Maria we abasooka okukola ne taata. Maama yaŋŋambanga nga bagamba twagala kulaba ku Maria, tamale tava ku programu nga tagambye ng'omwana wange Maria. Era nze taata yanjagala nnyo nankuza n'ekyejo. Nze nga maama yankubanga nzijemu ekyejo naye nga nekweka mutooyi nemira taata. Era amubuuza nnyo naye lwaki okuba nnyo Maria, anti omwonoona. Nze nga taata wange tasobya, taata wange tasobyangako mu maaso gange era ne bano bakimanyi. Taata wange nga muzira wange namunfolowinga ku status zange, sirwawo nga sinateekayo taata. Era simanyi bwe ngenda kubeerawo kuba taata badde mukwano gwange nnyo n'okusinga maama. Nga mwami Sali bwagambye obulwadde bwa taata bwatulimbalimba. Nagendanga okukola nga ndi mugumu nti taata agenda kudda. Nga okubayo Yuba gyakugamba taata gyali leero yalidde, leero yanyumiza, leero abadde ne banne ne tuguma. Nze mbadde mugumu nnyo nga manyi taata akomawo nga ne mu ddwaliro ndwawo okugendayo. Naye maama we yankubira ku lwokubiri n'agamba Maria leero nyukako mangu tolabe ku taatawo embeera si nnungi. Navaayo ku mulimu ndoza ssaawa nga 8 nentuuka ekisubi ssaawa 10. Nasangawo meeting mwami Sali yaliwo, Baba John, Bebe Kulu n'abalala. Ng'era embeera eriwo titiisa nti yakufa, omulwadde ali bubi, nedda twali twogera ku bintu birala nnyo. Maama n'agamba lindako okugenda obe tulaba embeera. Ne ngamba Baba John oyo nti mbadde njagala ndabeko taata mu ICU. N'agamba Maria tebajja kukkiriza. Ne mugamba kale kamulingirizeeko wano.
ne mulaba taata ng'anyiridde nnyo ng'ayeruse nnyo nezitayo ne mbagamba taata anyiridde agenda kuwona kumbe ng'atulimbalimba yanyirira nnyo okusinziira kwe twamutwalira ne tubeerayo mulaali ne tulinda ono Ponti n'ajja oyangambidde ejjozi nali saagala kubamenya mitima naye nze mbeera nali ngirabye kuba ababadde mizigo yali amugamba wale eddagala batugamba okula tubeere Ponti ajje nali Ponti nga yeebuzaabuza bwe tumugamba kukozesa kontakisiza eddagala lya Meeka nga bwe yeebuzaabuza natugamba ekya mu meeting tugenda byogerako n'abasawo kyokka ye nga amanyi tagenda kukeeza era twavaayo tugume navaayo ne maama oyo sawa nga 2 ne tutuuka ewaka nze neebakambira nali nkyali mu feezi 1 ey'okwebaka ne mpulira maama ng'alaajana nemanya nti taata agenze naye nga taata tumusaaliddwa nnyo naddala nze taata abadde anjagala nnyo nakubanga taata ali selfish n'abaana b'abawala nga tatuteeka mawulire naye nga abadde anjagala nnyo era nga nange mwagala era nga buli omu akugamba Tamala ayagala Maria kinumye nnyo nti taata ayinza okuba nga talidde ku sente zange ziwera kubanga nze zize nazirya kubanga ndi bebi nga ndekera 10 buli lunaku imagine 10 lwa 1995 buli lunaku kojja wange bono oyo nangamba singa wali otereka singa wagula ennyumba ng'olimuka buli lunaku nga mpa 10 buli lunaku ng'ayita Maria Ndina aliwa Maria Ndina nga mpita Maria Ndina kale gwe omukwano gwe mbadde ne taata wange sijjukirayo nze kino kyonna taata kyeyankola ekiriiyo simanyi kyoba namunyiiza nako mu bulamu bwe naye nga nze nsaaliddwa nnyo era ndowooza baaba John ne Ponti mulina omulimu munene nnyo ku sayidi yange eno olw'okuneerabiza taata Jantongo wabagambye nze nga taata nfungiza ekikonde ne waba mu ICU kimubale muwe Maria muwe transport simanyi munange bakulu bange mulina okufunyanga ekikonde ekyo nza okuwangaala ne taata baganda bange bonna wano tubadde tubeera wano era bankubira Maria taata nze taata yanjagala natansikiriza nakuba waka ng'ayagala ndabeko nga tubeera wano ne maama era munaye taata atulekedde ennyumba ne maama kuba tubadde tubeera bwera kyenkana ffekka ezijjukira omulundi gumu taata kyensingira ddala okumutukirako obrecent wano ng'alwadde nga tetunamutwala Kisubi nakomawo ku mulimu nakomawo mangu nangamba kulikayo Maria nze nvuddeyo taata nangamba naye ebyensi bino bikyuka kati nze akulisaayo Maria bwalaba bambi akyogera enejokingwe yali takikkiriza lokoko jja mu kiroko linangamba akati gwogira onkumira ekifo nze wenaba nkuze nga nawe okuze nze nja kuba musumba gwe okwata akabbo kaffe akasente nemugamba kale era bwe nali mudwaliro nakimujjukiza nemugamba nowagamba bwokula ogenda kufuuka musumba nkwata akabbo nga yawo agamba nze mpulira ngenda kufiira maanyi mwana afiiridde maanyi nemugamba agogenda kubuulira njiri naye kama tashigamiza naye ffe buli kimu tugamba nti Mukama asigala ye Mukama. Nebaza nnyo bannaffe abatubeereddewo abayimiridde naffe mu mbeera eno gye tulimu eya taata okuba nga atugenzeeko. Naye ekisinga obukulu nebaza nnyo maama ono. Tujja wano maama n'omuganda nakugulira
nakugamba ozera bataatawo nti munange yakafuluma naye nkyokola ki okeerako. Nze nzijukira maama kyesigenda kwerabirako nava mu senior 6 nga maze ebibuuzo muzeeyi n'agamba oli mu senior 4 gw'okula bakati oyagala kunziba nga bw'omanya effujjo lye. Maama n'agamba njagala katisendeza omwana oyo agenda kusomera yingira university. Natuula awo maama n'anzirinda nenyingira university nga maama yanyingiza nazibanja paka we bantikira nga buli wenzija ngamba omwana muwa sente agenda asome omwana muwa sente agenda asome. Maama tatulagajirangako mu kigambo ky'okusoma kukusoma atabuka washiri ekirala naye ku sente fees z'okusoma. Maama Mukama akuwa omukisa era akugumye kama akugumye sina nako era bulijjo tubadde tulwaza muzeeyi nadda naye ku luno muzeeyi ne twali tumugjawo ewaka naye tayagala genda mu ddwaliro. Tumugamba muzeeyi olina ogenda mu ddwaliro. Bwe twali tumusitula n'aŋŋamba nze ndabawuseeko dda nasomose gyendi sibalaba. Ne mugamba sha nze olina okundabako nga nze nagagga waako bye byogamba nti ogenda kufatirikiyo. Era nali mufulumya twali tumufulumyawo omulyango n'atwesitumatubako n'atuula mu ntebe era yalinga ayagala tayagala kukola ki kugenda. Nenziramu nemugoba nemugamba tugenda mu ddwaliro. N'atugamba mumpeeyo olunaku lumu nsule wano muleme kumenyeka bya ddwaliro. Kale bwatyo muzeeyi ne tumutwala ekisubi gye tumaze wiiki 3. Mukama yagadde tumujjanjabeko era baganda bange abalenzi mbeebaza nnyo John ne Dokita mwebale kujjanjaba taata mwebale nnyo ne bamaama mwebale kujjanjaba taata naye akirabye. Tubasaba kakati mwe bwe tulaba mumanyi bulungi ffene tutubere tugenda mu ddwaliro okulaba taata nga ffe atukwasa ekikonde nga mmwe tabawa. Kitegeeza yalaba nti omwana omuwala abeera nnyo ne taata. Mubeere bataata mubeere taata waffe. Era nze wano ngumidde ku mmwe bakyala baffe tugumidde ku baami bammwe. Ntwala omukisa guno okubeebaza bannaye twebaze President Museveni. President tukwebaza. Ekisooka taata wamuwa omulimu. Nze nalabako taata nga tali mu gavumenti ne mmulako nga ali mu gavumenti era enjawulo mbadde ngikola ki mbadde ngiraba. Ate tekomye okumuwa mulimu n'omubeerawo ne mbuna obuzibu bwonna bwabaddemu. Webale kumujjanjaba ffe tubadde tujjanjaba muzeeyi naye nga bagamba ne applique mulina. Tukwebaza nnyo Mukama akuwa omukisa naye era kituufu taata abadde abisaana kuba pulezidenti taata abadde akwagala nnyo okumanya nga taata abadde ayagala nnyo pulezidenti. Nze nzijukirako lumu 21 ali nsomera ku Shimon nenzija nga nnimba hajalagidde tuweebeesi muzeeyi yanguwa mu kikomera muno emisinde era enkeera teyalekawo kameeza ng'agamba ekigambo ekyogera wano kirina kuba ki Museveni. So pulezidenti taata abadde akwagala. Nze nakiraba ndina emyaka mu P6 nalina emyaka 11 naye nenkiraba nti taata wange akwagala. Kitegeeza naawe olabye okwagala kwe ate n'omujjukira. Tukusaba nti mukwano gwo
taweddeewo ffe weetuli tuli musaayi gwe waba abadde musajja mugezi naffe tuli bagezi waba abadde musajja njasa biggu naffe tuli bakazi basajja njasa biggu kitegeeza kyabadde asobola okukola naffe tusobola okukola ki okikola nga wandyagadde okubeera ne Tamale emirundi noonya muffe Tamale emirundi ogenda kuba okoze eki omufunye. Abantu baffe ab'okukyalo bannaye tubeebaza mwebale kutubeererawo mu ssanyu ne mu nnaku. Mulabye essanyu lya muzeeyi ne mulaba n'ennaku ya muzeeyi. Mwebale natukuza mwebale nnyo mwebalire ddala abakyaki mikwano gya muzeeyi bannange aba gavumenti nze kino mbadde sikirabanga buli omu abadde ku muzeeyi mu ddwaliro mutukyalidde mukubya amasimu mutugumizza bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala naye mukwano gwammwe takoze eki taweddeewo bwe tuli tujja kugezaako okubeera nga ye. Omulaba ekifaananyi ekyo kye baamutaddeko taata twali ku birthday ye ey'omwaka oguwedde era yajja ayambadde engoye endala mukulu waffe n'amugulira suuti